Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Ebyantuukirako mu ssuula eyayita saagala kuddamu kubirombojja mu mbeera yakuddira mu mboozi tagiwoomya. Newankubadde nabonaabulira mu kibanja namukadde kye yali andabuddeko, weewaawo n'okubeera nga nategukira mu kye naddako okugobako, era n'ebyomulambo ogwantuma akanyira akanfuukira ziizi nali mmaze okubikuba oluku mu mutwe. Bwe ntyo nagamba weewaawo, era bwe ntyo ne ŋŋamba Kagafumba nti akulabako aba akiraalagiriza. Naddukawo zambwa, era bwe ntyo ekibanja ekyo ne mbeera nga nakyo nakisegulira. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'e12 n'omutwe ogugamba empologoma enneekuusaako. Bwe namala okuggundirira mu kibanja ekyali mu ttaka ery'enkoola jjajja lye yannaamira, ne ntandika gwa kuwumiza na kutirimbula nsolo eyo mu malangatta. Lumu envubu yantyagiza n'empisa eyo waggulu ku kigulumu nga siraba. Amasazi ge nalina gaagenda gawandagala, ate nga n'emmundu gyegudde mpaawo amanyiiyo. Waaliwo olulala lwe nasinsimula emboga essasi n'ejja enfiirako ng'emaze okunkuba ekifuba kyonna n'amayembe gaayo agazigotto, era n'okunvuuna embiriizi 3 ezammaze emyezi ku ndiri nga njigaayiga, ate nga ndi musenze wa mucundwa. Kyokka waliwo emirundi migere obugezi mu bulamu bwange lwe nali ntengedde nga lwe natengeera ku lwe nnyenda okulombojja. Kanno nduve ku ntono. Enjuba yali egoloobye enfunda eziwerako, kasookedde nga neewooza ku kukwebera ensolo okuva ku luli embogolo yannengezaako eri bajjajja. Kagafumba naye nali mutegeezezzaako nga bwe nali nja okusiibula ogw'obutujju ntandika okusiba ennanda enkalu. Ko ye nti, "Hee mwami, era ndowooza mu ekyo osaagako busaazi. Mbadde ye ne bulijjo bw'oyogera n'oweera n'enkolokooto nti sikyaddayo, ate nnyenda okulaba ng'obagudde buto. Ye banno lwe balijja wano ng'ekinyegenyege n'ekitambo kya ddungu nnyini tebikutikka." Yagoogera ng'alaba kubanga waayita mbale nfa bulago wange Kakolobooto n'angobako ku maliiri n'omusajja omulala Kakundiiri eyali ayambadde engatto ey'amagettesi, empale bukondo, essaati kamiima mu miro, atikkidde gudu w'enkoofiira, ate nga bombi babagalidde emigemerawala. Ng'eradde maamu nnyooge awedde, Kakolobooto yankulisa embogo. Ko ye, "Aha, Kakundugulu olula, era ogenda kuwangaala, ojjidde owona embogo eyo. Nkubuulire, olifa dda nkugambye. Ye nno ng'owona ki? Owona ki kawenkene w'embogo? Wayonka muyonke, tegwajja na ddagala." Nga bw'asekaaseka yaŋŋamba ng'alinga abalaata nti, "Obanga luwumiza si kinnoomu wamugwa kkono. Kale jangu tugende olabe obanga ne Lugugu nga nkoola anaakuugaazagaaza." Wano yannyugunyiza ebbaluwa eyali erabika nti yali eyise nnyo muziwa obutwa olw'obukuusiivu n'olw'okufaanana ng'ebyoya by'ejjenje ekkaabi. Nga njanjuluzza nalaba nga yali ewandiikiddwa ku lupapula lwa kigavumenti, era okuggyako ekyo n'obugambo DSA ebirala nga sibitegeera, anti nga biwandiikiddwa mu Lungereza lukakali nnyo. Mba nkyanoonya nange we nnaamuzuuliramu, Kakolobooto n'aginkwakulako bwekwa nti, "Mpeeno ebbaluwa ya Beene, olwo Olungereza Kakundugulu tolusobola, lwaffe bannakinku. Mbadde mwaluyitangako nga n'okuluziimuula muluziimuula ng'abalala lwagala." Ffenna twatetyemuka, era nze ebigambo bya munywanyi wange oyo byali tebikyanjugula ttama wadde okunyiikaaza oba okundeka ebbondo ku mwoyo, anti nga kye kikula kye, era mu kwesongako n'okukuba evvu asinga ate ne yeemyuka.
yannyonnyola ng'omwami oyo gwe yali naye Kakundiiri bwe yali afunye ebbaluwa okuva eri ekimu ku bikonge mu gavumenti ng'asabibwa abafunira olulaata lw'eddiba ly'empologoma ery'okutonera omugenyi omukulu eyali abindabinda. Yantegeeza era nti omwami oyo Kakundiiri mu kuteeba yalimmo, nti wadde nze eyagendako mu lutalo nga simuwunyamu, anti nga ye ensolo agikuba kisiikirize nga yagudde dda, era nti bw'omulagira nti giteebe mu kira, kutu oba liiso nga kyakola. Wano n'afuula obugere nti, ye mmwe lwakugenda mu lutalo emmundu mwazikwatanga nako, mbadde mwetikanga mituba na kufumba mmere. Mu kiseera kino nga ye Kakundiiri anyeenya mutwe okuggumiza ebyali byogerwa. Ng'afundikira kwe kuŋŋamba nti ng'empologoma bwe zaali ziwemmenteddwa mu kitundu ekyo, baali bagenda eyo gye baali bazibazigiridde ezifa otulo, era nga bansaba mbawerekereko. Nasinziira, nafunvubira, nawalira era naguguba nga saagala kugenda, naye nno olw'okutaayirirwa ennyo kakolobooto n'olw'okusekeetererwa ennyo entuula wamu eryali eggenyi gye ndi, nalwaddaaki ne neefukulula. Nayambala kikuttukuttu era nga mmaze okuggyayo emmundu yange busagwa bwa Ssalambwa, naye yakazibwako erya busagwa lyokka, nasiibula omukyala. Teyampuuna n'akatono, wabula eriiso lye yansuuliza lyalinga erigamba nti ate nno wasooka okwepanka mbu toliddayo kuyigga, kaakano ekyo ki, togenze? Nga tusirittuse mu kkubo, twawanika bussewajjuba bwaffe ku luva okwaya eyali etulindiridde. Olwaggweerako lwe lwamala ng'omugoba awoobesa kyuma. Olwo nno nga tukunukiriza mu Kalasamayanzi. Mwasanjala yali muserebende era nga yeetadde ng'obugenda eddamba. Ku ssaawa nga 10 nga n'okukaya tukkaye, twatuuka ku lusiisira lw'abakozi abaali batema oluguudo olujja era abaali mu kalungu mayiro nga 30 okuva ku byalo. Twasangawo omusajja mukwano gwange omusomo bwe gwatuligganga, gwe baakazaako eryazinkunya nga ffe bwe baatulimikako ag'akakolobooto ne kakonduggulu. Yatusanyukira nnyo bya kitalo era nga tumaze okumuyitira mu kyali kitututteyo, n'alaba ng'ejjiji ly'okwewuunya libikka amaaso ge. Bw'atyo oluvannyumako katono bwe yanzitira ku liiso ankuba akaama, n'asingako eyatega ogw'ekyayi. Nga tuli wabbali yaŋŋamba nti, mbeera ggwe sandigenze kuyigga mpologoma ezo, kubanga ebintu bya kuno munnange bizibu nnyo okutegeera. Yasonga olunaku ludda eyali olusozi n'ambuuza obanga evvula eryakajjala nali ndirengera. Nga nzikirizza n'atandika okunnombojjera ebyaliriko nti, evvula eryo ly'olaba okutuusa jjo twali twakalitemera wiiki nnambaddu, naye jjo ne tulisonjola. Lyazira kutuuka ku ttaka ne muwamatukamu ekintu ekyalinga omuntu ng'ate erudda kifaananamu ogusota, ne kigenda nga kikaaba nti, banzise woowe, okutuusa omulanga lwe gwasirikira eyo mu kibira. Olwo nno ng'essaawa 4 ez'enkya. Mu ttuntu yaddayo alaba omulimu ogwali gujja okutandikira okukwajja enkeera, nti naye abaatuuka awaali evvule ne bagugumula empewo gye wali olabye. Yasitula ogufuufu ne gumubikka amaaso gonna era nga takyalaba na gy'alaga. Yayimirira n'azibirira nga bw'asulise n'omutwe, naye agenda okuwulira ng'eddoboozi ligugumuse we yateebereza omuti okuba nga ligamba nti, abasajja musitule, ate amalala ne gaanukula nti, yee, musitule nnyo, yee, abasajja musitule, yee. Nti yagenda okuwulira ng'enduli y'etti yeggonda ku kkongebeddu era ng'eddoboozi ligamba nti, abasajja mwebale, ate gali ne gaddamu nti, awo, mwebale nnyo,
awo era nga limaliriza nti nze Ruwanga nguwanze ate bano abasajja abajja bazunza ensi bajja era baguwangulule. Nti nfuufa okugenda okugwayo ng'alaba omuti gwesimbye dda n'amakoola empewo zinyeenya. Enkuufiira ye eyamumpulukukako ng'empewo ekunta yagisanga mmanga mu kiwonvu nga n'enfunfu egitemedde. Ate okudda okwesimba mu lusiisira ng'abasajja be bangi baguddemu ekyawakayima. Era yandaga abaali bagudde ensaso. Muli sakkiriza kyokka ye naneegayirira nnyo neme kwesuula mu ntatta nga ndaba. Yali akyayongera nti waliwo n'ebirala kale nga jjoozi. Omugoba n'afuuwa eŋŋombe ya mmotoka nga bw'atukuuma nti mujje gaali zammwe ku mmotoka yange beppo nga mwagala nzitwalireko nze sijja kusula wano ŋŋenda. Ye mwogera biki ebyo ebitaggwa ng'abakazi? Yalinnya mmotoka eggaali n'atandika okuzimegguza wansi ng'ayasa mmotoka era ng'alabikira ddala nti ekifo tayagala kukyeyongeramu wadde tikitiki emu. Namubuuza lwali tudduukirira ne waali tusanga ko ye mu ddoboozi ekwakwayufu nti ate wanno naye nno oyo munnammwe takabasombedde. Yasimbula mmotoka n'egenda ng'ebuuka ebibanda. Mpuliriza omulungi, bagamba ebirungi byo biggwa byokya. Era nzikiriza tufundikirire wano olwaleero bwe tujja okusimbuliza twongere okumanya biki ebyaddirira nawa omuyigo gwaffe ogw'empologoma gye gwakkira. Akuume atakuumira mpeera.